bwatyo sebuyonabivaako ebyo bannaye mwasuze si bubi n'akamu n'akatono mwenno muli bulungi oli otya naye abantu ebintu bidduka sipiidi ku nsi eno omwaka gugenda naye waliwo omuntu aŋŋambye nti ebintu alina ebintu bya kulusuumu bwabigerageranyizaako ku sereebu yafuna omusajja ne bamugamba nti biri bwe bityo n'awakana n'ategeera luvannyuma nzijukira naye gomanye kiriwo nti kulusuumu alya bulamu n'omusajja va kuona omukyala eyakayanye tasha sokolete tasha oyo tasha sense kifaananyi nka alina omusajja era bulijjo omuntu era walina okubeerawo amakulu omulaba oyo ndiye mukyala we South Africa yayogedde ebingi bye mwakoze eki bye mwalabye bukalirabika bulungi kati oba Acram gumisiriza bawakulusa oba omupya gwe yabadde agamba nti munzijeeko akajjanja abanjogerera mwenna bannange atenga yampeereza waliwo akatambi tulaga akatambi ako ng'alya bulamu ne kulusuumu obanga kulumya bannange oba kulumya ate alumyani yaŋŋambyemu kulusuumu kyasinga okwagala ku mukulu oyo ekimu ku byasinga mu maaso bafaanana mbwera buli lwagatunuulira agamba kyekino ttaala ziringa za Besigye tujjukira Besigye bbiri Besigye gaali gasuse mutaaga gambira akatolu bwamazembira aga Besigye ttaala kakati soketuwulira abakulu bano nga bali obulamu kulusuumu tekyasobola kwogera bigambo nga byatula ate n'okwanjwa tekunnaba bakyali mu mukolo gyabwe 27 Novemba omwaka ogujja gyakukyala bukyasi sooka owulire bano Baby, love, sweet, haja kuita. Naye seno Sseguya omuwulidde bagambye Haji manya Hajat oli mu birooto byo era ndi mu biro nalootanga birooto baba yeyagadde bavuge omanyi okulootaanga otambula bwoti ng'owuliranga ali mu ggulu nefibinako tabu anti tacha yiwa abatagumikiriza ategaagala bivaamu alina ensonga ye kagumikiriza tanaba mukyala natawanyire tasha eggulo engeri gyemwalabye ku tasha alina bujja katubalageko katono ku tasha byayogera tasha nategeka omukolo naye gwoliwa kulina nina oloza gyendi nange sirina naye ate kuina bakubidde amasimu mangi mu mbuuzi ebya Acram mwami Acram gumisiriza yawasizza mukyala Kuluthum Namwandu wa Mzata Acram abadde musajja wange abadde boyfriend wange nga tubeera ffenna ne South Africa naye ekyanzija ebiri ku mutwe Acram okutuuka Uganda ne baŋŋamba yawasizza mukyala wa Mzata aliwe kyabadde ekyo n'ebirala byeyogedde n'ebirala bingi nnyo nti ono yagenda amubanja songera enjuma abirabyeko tuleke bimalayo kubanga munnaye tiyamutu naawe osigala oli wuwe tasha naye abeerewo ate gwe tasha alina nekantu tagayita alina kantu saba mutukkiriza okukwasa omukazi ku lwa ssente ze yani yakyogera ukkiriza okukwasa omukazi tasha Desmond Tutu yafudde ku myaka 9 Archbishop wa John Harrisburg kituufu yagamba nti bw'obeera ono gumisiriza bw'obeera situation erina crisis embeera etabuse ng'olina okuba ne sayidi naye n'osigala wakati awo kiba kitegeeza nti okukaanya n'abakyamu ne Sheekh Embogo yakyogera nti omuntu ataba naludda abamukyala sirina kuba nogwensalira musango nabamulabi nti ife atolo omukyala ono byagamba bituufu omuwebe ne bikola byamuddiza sente obulamu bwe tukulaza akatambi kali ku Lusuumu ne Acram obulamu buyinza okugenda nga bujjamu akayinja katasha ate nga bw'okajjawo yabadde meka yabawa meka kasooka tulabe Sheikh Gugwa ye yagambye ekintu kyesirabangako yabakubiriza bwenna siraaji abayisiraamu okuwasaba Namwandu Sheikh Gugwa ye ku sayidi eyo yonna abadde wa Kulusuumu naye alina byeyayogedde naye nga tetunalowooza yateekako n'omusi sooka tulabe ku Vox zino abaana bano mu lutalo lwonna abadde wa Kulusuumu Sheikh Gugwa mubuuzizza ebibuuzo bingi ebikwatagana ku kufumbirwa kwa Kuluthum. Kuluthum mutuufu nnyo 10 ku kinnaakyo oba ku 10 oba 2 ku 10 mirundi 2 olw'ensonga nti
omusiraamu yenna omukyala abafiiriddwako bbaawe omusiraamu ng'omukyala abafiiriddwako bbaawe tulina ekintu kyetuyita idda lyebbanga ly'omala nga tonnafumbirwa ng'ofiiriddwako bbaawe obusiraamu Qur'ani egamba 4 shuhurin wa 10 ayyam emyezi 4 n'ennaku 10 kasita giggwako yakinoonya agenda okubika ku lusuumu mutuufu ebbanga lyaggwako dda bbaawe awezezza omwaka n'okusoba n'olw'ensonga eyo aba yafunyeeyo omuntu omulala mwana muto mulaba agenda afiiraawo afeepewo nga tewali amubikka waddembe emyezi 4 n'ennaku 10 kasita ziggwawo gwe nnyamuleka kubeerawo nga weesibaawo okyali mwana muto ojja kubeera ng'ogwa mu nsobi bwe kibeera bwe kityo fumbirwa ku lusuumu yakoze bulungi okubeera ng'afumbirwa kubanga muntu mwana muto alabika bulungi alina okunoonya omuntu ajja omubeesabeesa aleme kugwa mu shaitaani oba sitaani zireme kubeera nga zimukema waddembe okubeera ng'afumbirwa emyezi 4 gyaggwako obusiraamu egigamba n'ennaku 10 waddembe okubeera ng'afuna omuntu omulala era nenkubiriza fe abasajja situlina idda fe ne bw'oziika wali mukazi wo ku ssaawa eno wayizitewo eddakiika 4 ng'ofunyemu akadde gamba sheekhe nti mpoowa fe bw'omala okuziika omukazi oli waddembe okubeera ng'ogira ki owo omuntu essaawa eyo oba wamuteekateeka dda naye abakazi mulina kutuula emyezi 4 n'ennaku 10 tusobole okwetegereza nti munda muno tosigazzaamu lubuto lwa mufu lubuto lwa mugenzi otumanya nti temuli tolina buvunaanyizibwa bonna emyezi 4 n'ennaku 10 obusiraamu nga kubbukuta ng'onoonya anaakuwa ettooke Sseguya bw'atubaagize naye ekiri mu bantu mbona ye omusajja ono yamulaba 4th December 2020 ekyaliwo kitegedde Sheikh Muzaatale yafa amaze kufa oba nga tannafa kati ekyo netugamba wali kibalekere bo nga abagole ku lusuumu nani ne Acram naye mu bantu benabuuzizza bo balina nabo be bakola ki babiraba at least cause debate eri mu mboozi eno kwogera nyamaanyi era kyo banjogerako katono kwa Sheikh yafango Sheikh yafango omukazi amutadde bagamba emyezi 2 giyise ku lusuumu agamba yafa Muzaata tamutadde wadde lusuumu yali agenza asabe beete lusuumu yadde ate waliyo Sheikh oba ekibaati naga mwana wange awo nabyogera kanene bakyali bali mu process so kati basiibule tubalekere endowooza zammwe kucu Acram weeyagale naye nga weegendereza ku lusuumu engeri gyali nti naye muntu okitegeera ate nga omusajja gwe yali yayagala yagenda dda bambi yafa dda lusuumu mutuufu okufuna omusajja omulala alabika yamwegomba ne Muzaata waali nga Muzaata akyali mulamu awo we yalwalira siina kompleni yonna nti oba yayanguye neweewo kuba naye alina omusaayi muntu singa Muzaata teyafa era singa tebamututte yabaddewo nedda tapapye kubanga oyo omuntu musaayi etambula olugambo mu kyenkya